Kitalo Affiridewo Evelyn Lagu ate Brisher Kash maziga merere nabyo mbikuletedde tobisubu ate Bobi Wine afudde ashakama omu ku balidda ba Nuupu e Dubai n'amalala agasinga kawo togasubwa. Twebazaako mu mwena ba subscribers baffe mwena namwe mwena abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nga letuneerabira mbadde nkusaba ompere video eno ka like tusobole okweyongerayo ne basponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wena ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombere edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala. Ate Brisher Kash maziga merere oluvannyuma lw'okubaleeterako stories ez'enjawulo nga bambi abasajja ab'enjawulo bamumenye omutima ye asazeewo abakolere oluyimba era luno oluyimba bambi ngena ddukuwa naawe olwewulirireko tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. You got a kiss to my bima, kiss to my kiss to my kiss to my bima. You got a kiss to my bima, kiss to my kiss to my kiss to my bima. Zine bonkola chi baby tompoa, nakutamira nze wampuna, newalipani lazima ndinawe. Kitalo bambi Affiridewo ate bo abantu abasukka mu 10 ababadde mu bus etategerekeddwa mannya era nga kigambibwa n'abantu bo bambi babadde bava Nakasongola era nga kigambibwa omuvuzi w'eno basi yaviiriddeko kano akabenje okutuukawo naye bambi katusabire emyoyo gy'abafu naye katusabe omukama emyoyo gy'abagenzi bambi agiramuze ekisa ne famiri zaabwe azigumye. Ate go amakya ga leero mama Fiina bambi yesterday n'agenda n'alaba ku Evelyn Lagu era nga kigambibwa bambi embeera ya Evelyn Lagu yo yeeyongera kubijja buli lunaku era ngenda balekera kano ka video bambi mukerabireko nga ye mama Fiina amusuubiza okumubeererawo n'okumuyambako mu buli kimu ky'aba yeetaaga tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Mubensubira munsi mama Fiina emyaka gimaze munsi kumpi yatandika okuyamba n'emyaka 13 sikyekaka sikide sigantana feeyo nnyo batono nnyo abasobola okulaba obulungi nogati naye mama Fiina ono yantaasa mu kino era nze sibeerangako awo lunaku nensubira nti nja kufunayo neebaza sibeera nkaawo nenkirowooza naye maama webali nnyo walawo wano bafutane boza siku alino tazi ngalonsa ate ddyo ssanyu jerere eri ashakama oluvannyuma lw'abantu bangi abadde bamwogerera ebintu ebingi nga bamu bagamba mbu yajjamu olubuto lwa mutoolo nga bingi ebibadde biyitiŋŋana era ekimuleetedde essanyu eringi Bobi Wine okuvaayo n'akomentinga ku vidiyo ze obulungi nawe kambikuwe obyerabireko nga ye ashakama musanyufu nnyo mwebalekwe kumira ku Wonderboy UG omukama abatukuumire. Bobi Wine has commented on my video. Banange Bobi Wine came to my live. Kama yogero olusoga. Toba banange. You people nabera ku live. Nga uyuyo principal nga joininga.
abana nga musoka mukoma nti kama oli kwekoza oyo ti principal oyo subi oba Kampala Solomon munagemye isimu naguma nakoba nti kale kumbe nkobye ndi wano ntyamiza mbakutyamisa abantu bangi bali kubona nze kendi kuwa speech musoke mubabone mazima kati mukole mutikama omunene mwigwanga kama munene w'eggwanga mazima kati olunaku lwa leero Bobby era ava kwida ya commentinga ku video yange Lulina abagamba mutoli munene ndi munene mbaira wano kujje ereba ireke kali kuwako Bobby Wine nga commentinga ku video nze ndi wano ku JB beauty salon dojiraba bani kwana baleka bali kungogola ngalo olwaine Bobby Wine mbakobya ndi musoke mundeke nsoke nkole speech eri international kama amalo ekambe na amala principal baba nze kwenda ino bambi sorry mundika ikanie mundika ikanie kubanga kine kintu n'abantu abanene ino mwigwanga bakisabira aiti kibatukanga kati nenzali kama nensongola kine yeta nti ni munene mwigwanga mwawakana Kaluma mazima mundika ikanie mungeme kumunkoya wo bambi no sokobera Bobby oye Bobby kira soko nyo kutoka n'abantu kakanya